Abayizi abasoma 13 ku ssomero lya Mbala High School basigadde bemagazi oluvannyuma lw'omuliro okukwata ebisiro byabwe mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Ekikangabwa kino kye mulabye mwenna kyatuguddeko ekiro ekyakeeseza olwaleero. Ebintu by'abayizi okuli ebitabo, envaliisa, ebitanda ebirala byonna biwedde omuliro guno gwatandise ku saa 3 n'ekitundu ez'ekiro. Newakubadde ebintu byabwe byonna bitokomokedde mu muliro naye obulamu bw'abaana bwataasiddwa. Omuliro guno kyenkana gwasanyiza ekisiro kya Addis Ababa kyonna ekyavuddeko omuliro guno tekinnamanyika kuba we gwakwatidde ebisiro abayizi babadde mu biina nga beteekera ebigezo byabwe ebyolusoma luno. Njagala kwebaza abakulu ba poliisi n'abapoliisi bonna badduse emisinde ne bajja wano ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti omuliro baguzikiza. Aka gavumenti emalala Kapiteni Martha Simwe ayanguye okutuuka ku ssomero lyo okulaba ogwabadde. Kasifu gwaffe nga gavumenti twatandise investigations. What was the cause of the inferno and who could have caused it? Olw'embeera gyasanzeewo abayizi okuva ku siniya esooka ey'okusatu n'eyokutaano basabiddwa okwamuka essomero eryo. Abo abayizi bakitegeddeko nti baali bagenda okwekalakaasa. Senior 4 ne Senior 6 kubanga bo bamanyi essaawa yonna bagenda nizaamu. So bagenda kubeera wano. Omusirikale abadde responsible mu komera lyaffe twagezaho okunoonyereza CID. Ulia n'essimu ze zibe zitaru poliisi ayizi ennyingi akyenkija naye nkagirimu ngagisyaha bakashuka amiizi atakolebeka. Ali Waswa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukadde TV.